Tulonda gwe tugenda musikwe kwa bulijjo Museveni wajja n'atubbaka akalulu n'atambula kubanga enza tuwangula oba eggwanga tulita kubanga buli muntu gwotunulako abantu bonna mu bibuga babagobyeyo abantu bonna balinga bamasiikiri mu nsi yaabwe tugenda mu kalukano ka kyenyeje nga bwe mubadde mukola nti Museveni ataddewo akalulu ke balina okumulangirira najja n'ababba akulira akakiiko n'ababba n'asigala ng'aleereeta mu nsi yammwe wano nga mumukubira ne mu bugalo kuba babawadde obusoda n'obusente akalulu ke tugendamu naddala nga tusaanawo ensi yaffe nga buli omu ali ku kisenge ng'abaweerera abaana temukyasobola kufuna mirimu olw'amawanga gammwe temulina connection ng'abaalinanga square miles z'ettaka nga mubeera mu byalo nga mulima zonna bazibagobyeko abasajja bazeddiza mwe mubeerawo ku 10 simanya 5 ku 5 abaasuubulanga wano nga mwenna babagobye mu business abali ku nnyanja bonna nga babagobyeyo tebakyabeetagayo bataddeyo amagye ng'abasajja balagira gwe balagira ono mutte gwe batemula ono mukwate gwe bateeka mu kkomera ne ogenda mu bitongole ebya justice nga mu judiciary gy'onoonya singa tokyamulaba ng'owulira lukolosofa na lulatini lwe lwogerwa embeera tegenda kuba ya bulijjo neyanziza nnyo neyanzege nsaba bano ababaka bali wano ebiro byakyuse kale onaribo ebiro omuganda agambe enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo yes alright mbalamusizaako nnyo yonna gye musinza obba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Leo lunaku lwa weekend lwa Sunday kangende maaso n'okukulisaayo abo bava ku machaches mwabali mu ggandalo lya weekend nammwe mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV kansubire nti buli muntu ebintu bimugendera bulungi nnyo olunaku luli awo weerutyo naye lujja kubeera lwa mukisa katusuubire abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Mbakulisaayo nnyo gye mbadde mutambulidde gye mutabadde ku churches abamu abagenzi okulambula ku mafaamuzi gammwe mwenna mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwebeza ku mayungo gano aga UG Update TV. Kakati awo nno njagala tutandikire wabula njagala okugamba gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Ebintu nga woobiraba si lutamaguzi yekayika yawanda omuliro mu generations mukana akalulu akabindabinda aka 2026 wabula abaka bonna abasinga bali ku ludda olw'opposition naddala abali ku kibiina ekya National Unity Platform bagenda maaso n'okubanga bawandulira gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni omuliro saako n'ebitongole byonna ministries endala zonna omuli ebya security agency ebyo nno bye bisinzire ddala okupushinga mu Uganda okubanga yeekyawa buli wonyigiriza ennyindo ogireeta musaayi kakati ebitongole bino bikoze kyamaanyi nnyo era bwe tubanga tugenda to the large extent revolution weba yakubaawo at the large extent wayinza okubaawo ensonga nnyingi nnyo eziyinza okubanga zinyigiriza bannayuganda naye nga bakyekuumye naye ensonga emu ereese bannayuganda okubanga bagamba ekimala zezimu ku nsonga zino wammanga ku bitongole bino bitwandiise security agencies okunyigiriza bannayuganda okubanga babafudde ng'ekyokuttale buli kadde okubanga babalesa buli kalungi kaabwe obbatuntuza obbakuba obbasiba obbawamba tebakyalina mirembe mu ggwanga lyabwe kati zezimu ku nsonga zezimu ku main factors zezimu ku zi outbreak zezimu ku the large extent ezireetedde cause ya revolution weba yakubaawo okubanga Uganda saa zino bonna bassa kimbagamba ku luno akalulu ke tugendamu aka 2026 tekagenda kuba kalulu ka bulijjo abula it's a protest vote bagenda teekawo kalulu ka bwenkanya lutamaguzi yabagamba nti alabula agency zino zonna eziri wammanga kaŋŋambe electoral commission bitongole ky'essiga eddamuzi parliament y'eggwanga atwala okulabula oba naffe tugera maaso n'okubalabula nti tebigenda kubanga nga ebyali nti omulamuzi agenda kuvaayo alangirire bye bagyetese ne bye baagala okulangirira eggwanga ligende maaso n'okutunula butunuzi lutamuguzi watu wabagamba bagaa ku luno omulundi guno kiralamukko era byabakama wanaavaayo n'alangirira bye tumanyi obulungi nti no tebivudde mu kulonda
kakubajjuutuka. Era gye buvuddeko emabegaawo tujjukirako Lutamaguzi akola statement ng'egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu manyikiddwa nga Bobi Wine omukulembeze bw'ekibiina kino ekya National Unity Platform ku luno naye tasuubira nti nno byebiri bibagenda omubba obubbi atambula butambuzi ng'ayolekera mu maka ge. Lutamaguzi agamba kuno tetugenda mumuganya era tetugenda mukkiriza. Bino byavaali ng'alaba akalulu abadde alina okuba nga ye mukulembeze ne bamusinga ne balangira balangiridde n'atabaako kyakola. Ffe tugenda mumuganya kudda mu wakaawe, tujja mugamba wano wekiggwera. Kitegeeza ki? Akalulu k'omulundi guno ba MPs oba bakulembeze abali ku ludda olw'opposition beewera nkolokooto, bigenda kubeera biralamuko. Kati wano nno wenjigira ne nkugamba nti nno singa obukulembeze buba bukyuse, kino kye nkugamba nti nno sisitemu y'eggwanga eba erina okukyusibwa. At least Ssaabalamuzi nga bulaba Byabakama bano baandibadde balondebwanga bantu nga bakubwako akalulu mu generations okwotwanditadde ne sipiika wa paaliyamenti yennyini, kubanga abantu bano balina engeri gye baziiza eggwanga emabega olw'okubanga bamanyi nti nno tebali mu mikono gya bannayuganda wabula bali mu mikono gya paaliyamenti. Wabula wano tunabateeka nga eggwanga lye libalonda bajja kubanga baweereza ggwanga so sina muntu, wabula bino ebifo ebalimu ate nga bagenda mu maaso n'okusasula ku ssente z'omunawomi w'omusolo bakolera just muntu omu. Wabula bwe banaalondebwanga abantu bajja kuba batandisa okuba nga baweereza eggwanga. Saako n'omulamuzi ebifo ebyo bisaanidde okuba nga birowoozebwako nnyo, naddala nga tunalowooza ku nkyukakyuka n'enkulaakulana y'eggwanga Uganda, kubanga amawanga agasinga gali mu byasa birala nnyo gaatuleka ekyasa nga kimu. Kati ekyabaddewo ku incident e Kenya eggulo okwosa eggulo okubanga waliwo omuntu eyafiiridde mu mikono gy'ebitongole ebikuumaddembe, wabula ng'ebitongole ebikuumaddembe byagala bipressurizinga eddwaliro balangirire nti nno bayise information nti nno yafuliridde ku ddwaliro, yafudde amaze otuusibwa ku ddwaliro. Wabula abasawo bo baavuddeyo ne bagamba tebageza ne batuteekako amatu g'embuzo, tusibako amatu g'embuzo tuliisa engo, omuntu bagenze omumutuusa wano nga mufu. Kikulaga ki? Nti ne minisitule eyo ng'eyeddwaliro naye eyina eri independent esobola okusalawo ekyali ate nga terina n'omu gwe yeeraliikiridde agenda gituusaako bulabe. Kati wano ekyo kyogera mu mawanga gaffe wano mu malwaliro gaffe kiba kizibu nnyo olw'ensonga nti nno omusajja yeefuga minisitule zonna industry sector zonna nibyatamanyi n'ebitamukwatako bina yabyefuga batya okulangirira kyekituufu ekisaanidde, wabula bakola ebyo ebibayinza obbabeezaawo ku mulimu gwabwe. Oli ku Yugi Updates binyongera okujjukiza gwatannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mbanirizaako nnyo mmwe abanajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe, naye okusinziira ku mbeera nga weeri tugenda mu protest vote. Gwe kyoba okola genda oluniwali ng'endagamuntu. Protest vote tesobola kubeerawo nga tolonze, wabula ejja kubeerawo nga gwomaze okulonda. Abasinga kino temukimanya, abasinga muli omugamba ne tunaliwe nga ndagamuntu zaffe kasita tugenda mu protest vote. Nedda, erina okubeerawo nga nawe kennyini olonze, kitegeeza okulondako kwe kubeezaawo oba kwe kuleetera protest vote singa ebintu ebitambule nga tunaba tusuubira. Oli ku Yugi Updates V, nkwagaliza weekend ennungi, kansubi nti buli kintu binakugendera bulungi. Mweraba.